passport y'omukyala ewajja kuvaayo abalala bakyagyetaaga ng'oba ogikooye giteeke mu public mute abalala bakyamwetaaga nga tokubanga face. Naye omusiraamu n'ekirevu kye n'empale ze nga ziri waggulu olowooza abasomesa bafunye kifaananyi ki naddala batabafaanana basalafu batabuliiki baga nti be bano betuwulira bulijjo abasalafu alinda bamufumbiza omwana wange era ogenda okweyola ekooti mu lujja ng'ofaanana obusalafu nga baga nti ku kyenalaba e Madiina taata agamba maama w'abaana omwana mujjeyo ku ssomero toddayo kumpita amannya ge munoonyeze enkowe kitegeeza yamuziise. Siraamu gweyogera otyo wakkiriza Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam. Abantu bayingira mu bufumbo ne balowooza nti mujarradu kuwasa kuzaala olina okwoleseza empisa z'obusiraamu mu bufumbo. Kino kibaddewo kihandolinga otya nga taata tula ne maama omwana baŋŋambye ali kino kiki tumwana twasembayo ddi okuba naye pocket money twasembayo ddi ogimuwa naye emitwalo ebiri gikubise omwana eyadrama yononeke olowooza bagenda mujjanjabira mmeka? Kayinza okuba akagenderere kutune kufiira ddala nataddayo kuwulira onoomuwaani oyo atawulira nga bamala mukoonako bukonyi ne bakola sayini. Gwe taata omusalafu mutuswazizza ekigenda ewala ng'ebikolebwa si bye byalikoledde omusiraamu atuddeko wansi nga tava mu kutuba tava mu kibuga naddala mu kibuga Kampala eri mu mpitirivu fundako n'abali mu byalo naye awangaalidde wano mu kutuba zaffe ez'abaseeka kiti ez'abaseekaani amakulu ezigunjula empisa z'omusalafu alina kweyisa atya. Kyova olaba ng'obusiraamu buga nti agenda okuwasa mumutunulireko bibiri empisa n'eddiini. Kaakati ate na kino kikulu gwekimanyi nti byokola oba osiga ensigo byokola olwaleero osiga ensigo mu baana bo mujja kubaamu agenda okukikola omwana we oyonoonye. Sajja omu mu Misiri yalwaza mukadde we ng'amaka ge mu butuufu gamwetaaga naye ng'ate mukadde we mulwadde. Kyala n'akompuleininga gwe buli kaseera oli kutaata namugagumiikiriza agenda okulaba nga bimususeeko neyetikka kitaawe amutwale ku muggali Vannaira amusuuleyo gulu okutuuka wali mukadde n'amugamba wawondeese wano nti ngenda kukusuulayo obulwadde buganya okukola ki. N'amugamba wansi awo waliwo amagumba ga jjajjaawo nange wano we namusuula nzijukiddewo. Yalwala bw'ati era ne mmuleeta wansi awo ogenda okunteeka kitegeeza naawe abaana bo bajja kukuleeta. N'agamba subhanallah subhanallah kikome ku ggwe n'amwetikka n'amuzzaayo naga kikome ku ggwe badde sikimanyi nti bwekityo bikitambula kyokola osiga ensigo mu famire kati kikiyakoledde mu public kigenda kutambula mutabani waagenda kukikola omwana we bagenda kunaawuza bagenda nti ne taatawo bwe yajja ku ssomero nga waliwo ensobi togiggisaawo nsobi busiraamu si bwe bugamba tebukiragirangako. La hawla wala quwwata illa billah. Okumanya obusiraamu buyina principle zaabwo ng'okusanga obusanzi mukyalawo ng'ali mu kikolo eky'obwenzi ng'oli bwogu tebuba bujulizi mwina kuba mameka kasita omuwendo gugaana ng'ate teri agambe munne nti waayi gy'olabe bayinza okuga nti bibadde byangenze kajgy'olabe atoyita kitegeeza kubikkirira nsa tubabadde mu kikolwa akola ettawuba gyenenye shitaani yamutaayiza n'akigwamu aleeta okuba kumufiirako naye omuzadde yakubye n'asukka we yalikomye maama w'omwana akozza aweddeyo akaabaga mwana wange yakubiddwa awakati bamuzizza ku ssomero taliiyo taata yamutaddewo bukambwe obwo obususse nnyo buba bwa shaitaani. Nabbi yagamba sahaba yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba ya rasulallah usini wange omubaka wa Allah namira n'amugamba la taghdab tosunguwalanga nakiddinga n'emirundi emeka. Shaitaani yo yeewera egamba munneerinde mu bifo bisatu ekifo ekisooka wooviirako waya tosunguwala bwoti oba omaze ogiyita ng'ekulumba bagenda okulaba nga n'enzisa ekyuse nga n'amaaso gakanule ky'ekimusunda busungu ng'ayina bungi waliwo ekimwambadde
olwo kyagenda okukola kyonnaawo agenda kwejjusa nga obusungu buweddeko. Era teriyo ddagala ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam liyagaba ku nsonga y'obusungu. Yagaba doses 5 ku busungu. Naga onyize nti gamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim ye doze esooka. Doze eyokubiri obadde oyimiridde tuula. Okyasuukira genda ofune wuzu. Owulira embeera teteredde saalayo raaka 2. Ozimaze owulira tona weebake ze doses ku busungu tazigabangako ku ndwadde yonna yonna. Kitegeeza ki? Kabi akanene akagenda okuva mu busungu. Kati dadde yasuukidde kukakananga byatuusiza ku mwana, omwana tewali amanyi gyali kujjako taata. Maama agamba ngende ku poliisi nzirukire wa mwana wange nkole ntya? Ekisinga okunnuma ate ebikolebwa abasajja abatuulira ddala mu mizikiti abasalafu biruma. Nuga nti katungenda kufumbiza baani? Bawala baffe bakuze tufumbize baani? Genda okujja nga oli mu kifaananyi kino gani abaana afaanana oli. Mwe mwali badde bakansala baaba batannatula mu mizikiti, bannafe abatannaba kuteerera ku musitawa nti banne tulina kweyisa bwe tuti. Omwana kabeere mukyala waliwo asobezza muhandolinga empola mpola kubanga kitonde gwe toseerera. Olaba naawe oseerera, Allah naawe akwate nga bw'okutta ono. Ataseerera taliyo. Nabbi yabyatula sallallahu alaihi wasallam n'agamba kulla bun adam khata, buli mwana adamu musobya, wa khairul khata'una at-tawwabun. Omusobya omulungi yeyenenya n'ategeera ensobi ye. Guddaddu yagala gamba togwa mu nsobi, tolina zambiri wali okoze. Allah yakwatanga bukutta omwana ate n'omukubira mu public y'abasomesa be. Kati ate omuzadde enkyagenda kujja nga avunaana omusomesa olw'okkuba omwana. Kati ate gw'okikoledde mu maaso gaabwe gati kitegeeza okuba sekula kiri halaali. Olaba onaamusekudde n'amatu n'agaabya. Enkya bw'anaakwata akaggo n'abaddako ng'ate mukaayana. Mwana wange takubwa ompitanga. Ate gw'omubalulidde mu maaso ge n'enkuba etali ya busiraamu. Nabbi atugamba emigga 3 ng'ate ogikuba kabina. Tosukkawo. Bw'osukkawo ogenda okulaba nga essunguyira ligamba mu kuba 2. Ani yagagamba? Nsobi zikoleddwa abasalafu ziruma naddala ng'ate mmwe mukutte ettaala y'obusiraamu nga nti tuli ku nkola ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunuulira ono ayogereza omwana w'abandi muto tafumbirwangako, enkomerera amututte. Olunaku lwennyini olwahane mmono omwana lwe bamukuba emiggo bamalaaya b'omulenzi nga musalafu ne bamubongola amannyo ne gakuuka n'afuna embale. Kiruma nga ffe twawerekera omusalafu ne tuyimirira mu kidaala nga musajja alaba abasajja abazze, basajja bakulu, tukyasobola obbawerekera kati? Tuga mukadde waffe musajja ono asaalira mabega waffe, musajja ono muntu mulamu, musajja musuubuzi, ne tutenda. Nze naga nti kusinziira ku myaka gy'omusajja omwana mubawadde. Era balinamu enkola buli lwogenderako ng'emyaka gyo mikulu bagamba tumuwadde gwe so soono. Enkola yaabwe abasajja bakulu nga balaba ono emyaka gye gikyalimu okubuukabuuka, tumuwadde gwe mwana ffe obangawo ekigizi baddukire gy'oli olamule mangu nga temunnajja eno. Ngenda okufuna amawulire nti omugole ku lunaku lwa hanemon malaaya y'ono. La ilaha illallah. Kati otawanyiza ki abasiraamu nti oyagala kuwasanga okyali mu bwamalaaya? Yayungula bakanyama ne bakuba omwana w'abandi omugole ku lunaku lwennyini kutuuka kubanga azirika. Kanyama naga nti afudde, tumuleke afudde. Ne bagenda ne basasulwa, malaaya n'asanyuka. Siraamu okyali mu basalafu, tukuteeke mu kiraasi ki? Binakuwaza biruma nga waki'u sigamba nti baŋŋamba wabula ebirabiddwako. Omuwala agenda okujja mu maaso gange, subhanallah, maziga gannyunguka ninga nti yono omwana w'abandi gwe twawa owanga muto. Laba Facebook n'abikula amannyo nanga nti olaba bagakuba ne gayiika luno olubale olulaba.
era nawanika emikono nensaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe omusiraamu omulungi asinga kwono. Allah nanyanukula era nemberawo wakati w'okutegeeza mukadde waffe kya omuwala ne bw'aba tannaweebwa ttalaka, kuba oli kati takyali mu katigoli egaba ttalaka, yayonoonese amwetondere byenkanaki, akyazzaawo amannyo ge bajjamu n'embala ezaamukubwa, ne mugaa kyolina okukola mweyambulule. Era netukola ebbaluwa mu ofiisi agitwalire imaamu wa taata asobole okumunnyonnyola. Era ebbaluwa bwetuuka imaamu nankubira essimu ne mugamba amakubo gali abiri, musajja baba tatadde mukyala, omukyala asobola okweyambulula omwami okusinziira ku byalaba. Kuba ayinza okuba wamawaggali naganze sinnakuta era sinnaba era sisobola. Kale ng'ofumba wansi w'oyo oba olinda kufa baba amukuba kumutta kakuba okattire ddala, mula n'ayiika ku ttaka yenna ng'awunze takyategeera. Ekigambo kyeyawulira ekisembayo ku bakanyama nga baga ndi kamaze okufa tukaleke, kafudde ddala nga wawasiza munno mmuleetamu ebyo. Ddala famire eno golooza yasika kifaananyi ki kuba agenda mu lujja nga mwenna empale ziri waggulu. La ilaha illallah. Tuswadde Abdul Shakuru, tuswadde. Simanyi bwe tugenda kuzza kifaananyi kya busiraamu ngulu, tubadde tukyaliko oli kati ate naakuba mwana agali mu nkuubo bagandi ne maama yagenze n'etteke. La ilaha illallah. Kiki ekyo kyosuukiramu? Omuze omulala nagwo Allah atusaasire tugute. Omusajja kasita afuna ku nsimbi n'afuna namba 2 ya miiru, yeekubiira ogenda kulaba akameeza tekakyalinga bwe kaali, munne gwe yateesanga naye nga tebakyateesa. Olwo oda zijja buzzi, sijja kukomawo. Tetuganyi gabanye ennaku, kuba n'omubaka sallallahu alaihi wasallam yalina abakyala abasukka ku omu, naye yali atya mu bisanja kaana yaadilu, yali yenkanyankanya naku 3 ono bw'osiŋŋaana yalwadde ku biro ono timunange ono nsanze alwadde nkyamujjanjaba, naye ennaku zeŋŋenda okulya eno nja kuziriwa. Yenkola y'obusiraamu genda okulaba nga ziyingiddemu 2 ziyingidde 3, bwodde eno muwe 3 ze ne 3 ez'ebbanja, ng'ate bw'otunula n'eno balidde ekyeggulo wessiri, anti ennaku zeeno mwekubiira salafu. Tubadde ki olufuna omugole masha Allah si zambi, naye n'otenkanyankanya mu bisanja ng'ate toyagala kukugambako, n'eddoboozi ne likyuka eri mukyala mukulu, otandika okwogeza obukambwe buggola bubuggozi. Kigwo kiraba kisaana, olina amagezi naga bino nga yalinga tabiŋŋamba nga tannaba kufuna namba 2. N'olugezigezi oluli mu abamba ayite bano bannamba emu ku mugole, waliwo ebiyitira bitya. Omwami yasuze eri lunaku lweri, tumukubira essimu ddi nga waliwo obwetaavu, omwana alwadde, kasimu kalina okukubwa. Tata Hamza nti Hamza ali bubi musujja, temperature erinnya, naye ate tewatulekedde ddwaliro, watulekedde kameeza, zannyawo looloyo. Naye si bino kuba kasimu ku makya kirri zukkosala essubu esitaati gyeyasuzewo amatayo, oba babayita baani basefoloza, yasuzewa sefoloza sitaati osadde essubu zuuku kabambi zukka musaala essubu tijja okwo. Omugole awulira essimu goloza alowooza ki ng'ate yebojja eno takuba kuba amanyi wa musiraamu, ojja kusaala subuhi. Wabula ekikkirizibwa kyekiriwa okuzuukusa ku layiri nga toyogererako kuba ku BP nga n'ogikoonako emirundi 3 bweba emusuze kumpi n'amanya nti salatu layiri etuuse. Ebyo bikkirizibwa, so si kuba fajiri. Bano olusi bamaze okukuba omuswaki gwabwe, bamaze okufuna wuzu, bagenda kusaala ng'essimu agiraba evuga. Hello sweetheart, assalamu alaikum warahmatullah. Bane hani zuko sale bambi biki ebyo mugole awulira tijja ki yajja kujja eyo, gumikiriza ennaku zo bessimu nga masanyalaze bagasazeeko, ekyo kimo yaka abere nga agenda amazzi bagasaze,
omwana alwadde waliwo embere ezigwawo ezo nga teziraze zezikubisa omukyala eri nga hakki ye omwami agenze wa namba 2 tubeere benkanya mu bisanja kikulu nnyo ekyo ennaku z'olyazamanya mukyala wo jja ziriwa nga bakwata mu mirimu gyo osasule naam muteekeewo enteekateeka ku bakyala bammwe omukyala bw'oba omuleese talina kuba nti muddu siraamu bwagonze enkola eyo okubeera nti Allah bakuwadde ku riziki muteerewo omukozi ku byengoye kusimbula nnyumba abakyala bakoowa nabo bantu era lumu ojja osibeko awaka weetabeko mu mirimu egyo nga live ogikuttemu ogenda kulaba siimule ennyumba nga bweyagala esiimulwe omalirize ogwe mu baafu omale okuzooza ogende oyoza ebintu maze okubyoza ogende mu kinaabiro ne toyireti bikuute bisiimule bitereze oveeyo ogenda okuwulira nga noga nti omwana damu bwati bwabeera ate nodda ng'oyagala mulumba ennamboole n'obukoowu bwobwo toyagala excuse yonna Islamu ne bugana nedda beera rahim kubanga laavu ezannyawo paati 2 almawadda wa rahma laavu n'okusaasirigana laavu mwagale naam abeewaabe ebyo baali tebasobola mumukolera bimukolere mwe mugwa laavu abeewaabe tewali yalasobola kuloola gwe muloolere temukyamanyina kuloola so nga okuloola kuli halaali eri mukyalawo tudda waka loolamu awo ku nsonga y'omugole naam bakulabe nga wenna olinga otulogo tutwala ogende wallahi amalaavu gaalina gasusse kategeddaako mwana abandi mulaga omukwano ne kati okuva lwali ku mbaga toddangayo kuloola ng'ate omuyina awaka kati oloola ddi mukwateko mu ngalo ng'omubuuzaako okomyewo kuba engalo ze ziri halaali ate buli lwozikwatamu muyiwa amazambi kategedde soloolamu kikkirizibwa shariya ekuta mukwateko mu bugalo muwehaaga peeke mukisingeko ebyo byonna shariya ekuta nyinza okusingana nga omusajja okuva lewasi omugole tamukisingangako tamuwahaaga bupeeke mme kati ebyo sunna ozirese nga ate otugamba oli musunni ali ku nkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekikuwawuza mu mmere bakuteererya emmere naye bamuteere no kiki kola ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okulira ku sowaani emo nga bwogira n'oliisaako munno naye n'akuliisaako emmere ye bampa omunnyo bw'abanga kilo si nnyingi mulereeko kibe guli waliwo ezisukka nogana wallahi ninga ali ku azaabu nga kilo gwe wazeereetera nogana wallahi nja zisitula lazima kategeddaako mulereeko muweekeko sunna nayo nnungi kunaabako naye bajjukira waliwo tuteetuuka mu kwekuuta musazeewo okubeera nti muli make mu lujjaawo n'emmanju mukikole sunna nkulu era osingana omusalafu ng'omukyala alima bibye n'omwami alima bibye olunaku omukyala lwanaabeera olubuto jjukira aba takyasobola kwesaawa takyasobola kusaawako mu lujjaawo n'emmanju asaakaatira n'alumba eddwaliro nasinganayo bannaffe abali ku ddute nga baleluya nasooka atunulayo n'afa enseko n'ayita munne jolabe hajjati wa munnaffe era ate ono yasaakaatidde n'asukka by the way ayina bba mukubire ku bba tulabe kubire bba haji mukyala wo tumwadimiti nze wano ne tukwetaaga nojjaawe nange oli masmart tukali nga bafa enseko agane tugaba sekaki nga bakusunga okubeera nti enkola bwetyo eyinza etya okubukaana mu maka ago nga wooli bamala namubuuza simanyi abeera safaari abeerawo abeerawo so ezo zonna sunna bwe tuzisuula bye bigenda okujja abasawo nabo batamu okukwata ku muntu ng'asaakaatidde bakitamwa kwagala omuntu nga muyonjo ate era nga busiraamu kyebukubiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti erina kuba wiiki ku jumaawo nti mwesaawe masulubu tugakendeeze tukwateko eno neeno khalas enjala ziveeko naaba olunaaba lw'ejjuma okutuuka ku jjuma kebera enjala ziri zitya kebera muwayise
olaba enkola y'obusiraamu ne buli lwogita onoganze ndi byange genda okukakkana nga omukyala akuswazizza. bitegereka tubeere abasalafu mu nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallama eri bakyala baffe n'eri abaana baffe. omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali musaasizi eri abaana, yali mukwata mpola eri abaana. la ilaha illallah. omwana w'omusimba otya empino saako n'ebikonde n'osamba. maama n'abuuza omwana wange amawulire gempulidde ku ssomero nga si malungi, oyo n'agenda n'etteke. gamba gwe tonatuuka na kuwasa, okyalimu olwawangiyu. batteke zino ez'omu bbanga genda gye bazirwanira. alemba kuba mwannyina wa mukyalo oyo. nkuyungulira baganda bange nga basatu ne tukuyitanga abasaaga, tukuggalira muko. bino byabaddewo nti mwannyinaffe wamukubye etteke. walabe nga tteke ye musaana mukyala wo gwe wasiima mu bangi. kati tteke bamukwata wabi. nga ndumira baganda bange tusooke tumugabane. ogenda okuvaawo nga joint siwetaaga ddwaliro, boddangayo n'omukwatako. ate tumugaa nti tomukwatako, gezaako omukwateko nti omugoba olabe ekiddako. ezo famire gye ziri jamaani, ng'omuko wakwatira ku mwana w'abandi n'agiraba tiimu esituka, ate bamugaa nti alina okusigala ng'afumba. nomugaa nti ate wakendereza kameeza oba ebibadde bitambula tutegeeze. olwo amaka mugawambye. enkola yeetaagisa nga abantu abamu beetaaga okuddako ku mibiri. mwannyinaffe omukubira ki? nsonga kyemukubye okubuuza nti omwana wange lwaki akubiddwa ne eardrum neyonooneka nga olwokuba naawe oba wetaaga kukwata mutomanyi kye bayita mubiri nga naawe tukukanika. tugenda okukuleka nga wenna olungudde ng'ofunye obummonde, gendako mu ddwale bakubuuze haja ate wabadde ki? kati gwomanyi ansa. kalegereka wogendera ku poliisi nga naffe tuzuukusa guno byomukyala nakuba n'omwana eardrum toyinza biteekayo. era oguma bugumire wejjanjaba noganda sina mbirambulula kangumire ebisago Mungu yangeredde. nekweddako mu mutima ono omwana wuwo Allah yagenda kukendeera ekyafumbirwe. bibana bawulira nga bwe yagenda n'afumbirwa ewakitawe tayagala kumanya. kategeddaako omwana n'atuuka okuteeka kitawe mu blacklist. ne babawo ensonga yonna buli lwamukubira essimu yoyo tebaako. ate endaganga alabika yanzigalira oba kiki. n'atuuka kutuma ababaka bagendeyo. ayina obukyayi bwe yaleeta ku mutima gwo, bwe wateeka ku mutima gwe mpaka tagenda kukuleka. kumwana gwokuba mukulu dirwe tukuba kyetaagisa waliwo ekiteetaagisa. ensonga gye mbagaye nti shariya etula ku mmeeza ne babuuza abbye jangu ne bamuteeka wano. lwaki obbi? ateekwa okweyogerako. nina abaana 6, siina mulimu, badde mbanoonyeza kyakulya, baasuze ennaku 3. ng'otemakoyo mukono bagamba nedda, mukwate mu baitul maal, mukwate zaka, genda ofune ekyokukola. mitwalo 2 olwo bwalibuze 10 olijjayo ekisonga omuggyako mutwe. kabonero akalaga obwavu n'obukopi n'obutaba na ddiini obadde otubuzaabuza nti ogiina. kibula Allah subhanahu wa ta'ala amanya mikwano gye mu nsonga 3. Number 1 inda shukuru. Allah akuwadde ekyengera kugenda mwebaza otya. agenda okulaba ng'olese ba DJ direct jahannama nga bakuba sola zonna nga bazifuumula awaka. jaga nti ono muwadde diguli bino byakoze nga Allah jamu baraka. Naam. Allah lwamanya mikwano gye indal musiba, omuntu afunye omusiba. Omuntu n'amanya nti nze musetingidde omusiba ngadda ku bbali ng'afuna wuzu ng'asalira akabbiri ng'agamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifu li khairan minha. nga Allah amanya nti muddu wange ategedde kamukyusizemu ekisingako obulungi. abasinga obungi tumanyi nti buli omusiba lugujja Allah abakubonereza era gwe gwasinga obutayagalira ddala no. genda olabe aya y'omusiba Allah yatuuka okugamba nti wabashiri swabirina, tegaba basanyusi
lwaki alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma labe biddakaawo musajja emukono wano namusomesezaako ne ku fajiri ewaffe motoka yagenda nekuba omwana we yagana Sulaimani Allah amujjuludde inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha olukuba lwemukubye sikakasa nti akyali mbalamu motoka negenda nesiba nekomawo ekitatera kulabika ku batomedde kategeddaako okuvaamu nga manager wa MTN Hamzeyi tusonyiwe tirabadde alina ssubi nti omwana asala naye badde nsaba tukimalire wano nga temuli poliisi n'ebirala tukubagizeeyo kyenkana ki nga ne mu nnyumba temuli myadde akakadde asirika adda kwadhikaalize tukubagizeeyo kyenkana ki Haji n'asirika manager n'amugamba nti tukusaba okkirize tukubagizeeyo n'obukadde bwa Uganda 6 badde ogamba ki miliyoni za Uganda 6 nagabe kunabako kusima kwa Allah sina kyenkyazza muzirete manager nasigala natuma omuvuuko w'emmotoka n'agenda naleta box za sente ne bayingira ekisenge ne babala Haji yavaayo nga atuyanye babuloko bamanyi bayanguwa mangu ne bagande Haji wane emukono mu tawuni waliwo omusajja yabisa ekizimba akyagala miliyoni 2 buba buwungeera nga nowa hali yawedde munaga Haji oyo muwezi omuwa motoka emulemeredde bwavu muyingiridde muwe sente mu wiikemu Haji yali binojjo atandise okusoloza nga yevuga Allah aleeta omusiiba nga alina kyagenda okuwanyisizaamu ekisinga olw'okupapa kwaffe ne twogera bingi Allah n'asizaamu kyabadde agenda okuwa mu basahabiya Ummu Salama yafiirwa bba bamita Talha radiyallahu anhu bwafa omubaka atuuka sallallahu alayhi wasallam namugamba olina kyoyogedde kyonna n'agamba nedda omubaka yenyini nazza amaaso g'omugenzi n'amugamba omukyala gamba ebigambo bino inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajirni fi musibati wa akhlufu li khayran minha omukyala n'abimaliriza bagenda okuziika ne bakola program wayita ennaku myezi 4 n'ennaku 10 namwandu zaamala bugenda okuwunzika ng'ayingidde mu bakyala bannabbi sallallahu alayhi wasallam edduwa ya musala sahaba avuddewo ng'atoli mu kifuba kya nabbi sallallahu alayhi wasallam kita kitono ekyo nayingira mu gurupu ya bamaama babakkiriza so buli Allah lwaleetanga omusiiba guma osaleera kabiri somedduweeyo ogenda kulaba ansi eziddako ng'olaba Allah kyakuggyeko kibadde mayina ate kyaleese kinene oga nti alhamdulillah kategerekise so indal musiba wa indal haja kisembayo Allah amanya ddi mikwano gye mu kaseera ng'omuddu mwetaavu kedde ku makyanga ayina obukadde 2 bwe yeetaaga okutopinga ku nsonga yeekutuke Allah n'akulaba ogenda kusookera waani ino kulanga ojjayo akasimu swaibu gwolaba nti yasinze Allah alo nayabise nina ensonga swaibu miliyoni 2 nagana akamala okusasula emisolo sente tewali zaituni obukadde 2 nagana nze namazeyo sukulu fizi w'abaana siina nomala obeetoololamu nogana nsale 2 Allah ngaganize gwosembyayo meseji yo nagikasuka nekka mu kasero baluwa Allah bamanya nti mikwano gye inda alhaja mu kaseera k'obwetaavu n'osikaira akammeka namugamba mukama wange kino gwakiggusa ndagirira ntemere ekkubo weritali ogenda okulaba nga waliwo message ezze ku ssimu nyini ate gwotandikirako mbadde nina ensonga yange naye simanyi naga nti oyagala mmeka ezo nze nkumanyi teryakubanja ate toli mulyaza amaanyi oyagala mmeka walaba ogenda omuganja ayagala 2 kitundu abadde ayagala 2 5 gazannye waawo naga nziteeke kuno obojja oyo ye Allah kategeddaako so Allah amanya mikwano gye mu kilasi 3 bwe tumuvaamu kati omusiiba guzze eri Allah lwaki ofaafaagana n'omwana oyo yagale n'okumutuga ddala bajjajja b'omwana olwo banaamulaba nga eardrum waziye banaakusanyukira
baganda b'omwana ono bwe banawulira ebituuse ku muganda waabwe, taata yakoze kino, taata yafuuse mutujju, takyabuulirira, akuba nakutuga. Tebangako nkola y'abasalafu abatukulembera abalongoofu. Idhan ikhwatal aizza, mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okutambuza enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumufaanane. Yaliwo yagenda ku sujudi sallallahu alaihi wasallama, Ali batabani be Hasani nani ne Hussein ne bajja ku bibegabega, omulala n'atula ku mutwe n'akwata amatu n'avuga omubaka teyava ku sujudi sallallahu alaihi wasallam. Esswala newanvuwa ku lw'abaana, esswala esalibwako ku lw'abaana. Imaamu ng'awulidde omwana akaba mu kateni, abadde agenda okusoma wal adiyati, bamugasoma Ikhlas oba aya etya, otaase omukyalo oli tajja kusala ng'atebenkedde ku lw'okukaaba kw'omwana. Era sallallahu alaihi wasallam yesigale ku sujudi, sahaba agenda okulaba esswala ewanvuye, anyumya hadithi agamba nensitula omutwe ndabe oba omubaka afudde oba akoseddwa, ngenda okulaba nga bazzukulu be bali ku mutwe nenzirawo. Yanyumya hadithi nagala omunali mu ssala, mbaka n'awanvuya sujudi, ngenda okusitula omutwe gwange nga ndaba bazzukulu be bamuliko, era bamala koowa, buli omu nadda ebbali, mbaka nalokaga nti Allahu akbar. Bukulu bwa mwana. Abaana embonereza yaabwe tugitunuulire. Obusiraamu bugamba butya? Tujja kutuuka mu maaso ga Allah nga tetwagunjula, twali batujju. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire ku nkola y'obusiraamu, ate atuwangaze nga tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaagala bakyala baabwe, abaagala abaana baabwe, abaagala ab'eŋŋanda ab'endyo, tuyunge oluganda naddala mu baana. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد أزكى الصلاة وأكملها. اللهم بعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم اسقنا من حوضه وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا خير الرازقين ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا، إنك ولي الأمر والقادر عليه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.